nti Moze Radio ojjukira omuzeyi jjajjaawe bwe baali bamuziika Kagga yamuteekako omusaalaba ogw'ebukalango kati omwana nti ngeri gyali mu rasita omusaalaba gujjukira manyi abanyamanyi g'ebukalango bw'oba okitegeera bulungi oyo muzeeyi yakaaba nnyo n'alumwa nnyo n'akuba n'akaoneko omusaalaba kakati mu kuziika awo omusaalaba ogulabi ate agutegedde bulungi zaako wali furikisi katono ku musaalaba guli awo omulambo kale tugubisebiseeko simulungi nnyo okukola ki kati olaba omukyala ajjeeyo omukono omusaalaba aguleseeyo guloosa abantu omusaalaba nti omwana gumumenya Moze Radio gumuzitooweredde ekifuba kimuluma bino togamba aluma abayafa abafu tebafa ndowooza omwoyo w'omunda abayogera omwoyo w'omunda kati omusaalaba gw'ebukalango takitegeera toyinza kitegeera naye ebintu by'ebukalango Father Magembe oyo Monsinya Magembe ebintu si byangu binnyonnyola omusaalaba ogwo bagujja Isirayiri ne baguleeta kakati omusaalaba ogwo kati ogulabye bulungi ogwo ensonga eyo omwana alina balosa waliwo brother we yazze n'aŋŋamba nti bali mu kusaba buli kaseera kibe ekizitu ekyo nga kikola ki nga kiggwa kivaawo naye kibalemeredde tulage brother wa gundi oyo wa radio amanya aganze Fred Gashumba wono unazi Kasumba nzaliwa n'omugenzi Moses Sekibogo era amanyiddwa nga Moze Radio Moze Radio nga tumanyi taata wewe Fort Poto ebyo nabiwulira nakoma birabulayo mawulire naye sibinaako bukakafu kyemmanyi kyendishuwa lovit nti muganda wange tuva mu famire y'emu Moze Radio bye batugamba nti nno omusaalaba gwe bamuteekako gumumenya gumuzitowerera era ne baloosa biri bitya ebintu ebyo nabiwulirako naye wekiba weekiri ndi musajja mukkiriza ndi musajja mukatuli ndi musajja muprotestanti okuva mu Church of Uganda naye wekiba weekiri tusobola omusabira ne tusaba buli kimu ekiriwo ne kibeera bulungi ne kiggwawo yaguteekako mu ssaaki yaguteekako kuba bakkiririza mu katuliki yakiteekako ng'era omuntu omulala alina onooteeka ku muntu wo ng'enkola y'okusiibula omuntu wo n'osala omuteekeko omusaalaba tu abantu b'enjawulo bateeka ebintu ebyenjawulo ku bantu People talk and people talk and people talk and people talk and talk and talk, they can't do the work. Abantu batwogerako nnyo fetewaayo okwogerebwako ate nekirala balekerawo okwogerako yamani tegeeza tekyalina kyokola so they can talk whatever they want to talk. omwana oyo yabadde ekikulu ennyo kyayagala okutuukiriza ddala kwe kwebaza abantu ababaziikirako Moze Radio nti mukadde kano yayogedde ku bbala mukatani kusaasira President Museveni ng'abasabira mbu akalulu kubanga kyebayinza obbawa n'aŋŋamba nanzizaako ku bbali nti naye ekintu ky'omusaalaba kituli bubi nti basiiba basaba naye aŋŋambye mbadde saagala kugenda mu bintu ebyo kubanga ebyo byaffe bya family ne muzaaloota yaani bakalootanga basatu kati omukadde ono nagazezaako munoonya omukadde ono yambuze eyaguteekako naye ekyo mukikola mutya Moze Radio yali mukatuliki ono omwana ye mukristaayo kubanga bw'okula okyusa eddiini nga bw'olabye naye kyekuba nti bamama si be bamu naye omukatuliki bw'obanga tewatuukirizanga bulungi ebintu ebimu naddala bukalango side ogwo omusaalaba teguba mwangu kiki ekyotajjaayo ekyo simanyi nnyo ati kale nga bw'olaba abasaba olina akusabira n'ogweri wabana bagamba besuula bwesuuzi naye amaanyi ago gulimu amaanyi nga bw'oyogedde kati weetaaga olina bwewakola ku musalaba ogwo ng'ogukkiririzaamu bw'otyo ng'olina ensaba yaagwo kati omwana yali mulasita kati omuzeeyi n'agumutuuza kati ne bagumuziika nagwo but you continue to rest in peace kuba tuli bannaddiini ate omusalaba tumanyi nti gwongera maanyi tolina tujja kuzuukirira ku musalaba gwa mukama waffe yesu kristo gwe yatufiirirako so kwongera kusaba tuddeko mboozi ki King Michael kyaddaaki ne Bebe Cool lutalo lwabwe lugenda lukola ki luggwa nti Bebe Cool Michael bw'ataagenda mu kisa eri erujjukira ewa Bebe kakati waliwo awo kye bakwataganye Bajjo Fulfiga King Michael ne bamugamba mwana wange naawe muzeeyi munoonyeza akalulu wano n'agamba alhamdulillah Bebe Cool nkusonyiye Bebe yamugamba gasikwata nkola muli baana bato ekikulu temumpuliriza nga tetunalaba oyo ndowooza tusooke tulabe Omale bamutadde tulagayo ku Felix awo
Nigeria bamutadde neno Bobi Wine yasoose okuwandiika ekiwandiiko kino nga Nigeria tuwadde ebivumo byenkana ki bingi ng'ayita mu balowo yaabo nti mumute Bebe Cool nga kuva luli kino kiwandiiko kya kooti ng'egamba nti omusajja tumutadde nga watali charges zonna ne Thames Baby bonna ne babayimbula. Bebe Cool yakoze omulimu munene nnyo ku nsonga eno surprisingly atuuse omusajja waabwe ku Nigerian High Commission eggulu ate abanigeria Bebe Cool Kanyama kakati sikitekisiwulidde anti Kanyama ono Bebe Cool yalabika yalina ennyama ennene bamunoonya tebamulaba kumbe yabadde mu t-shirt ya red ate bamumanyidde mu yero kakati bamuzuula awo nga mubatwalira omu Nigeria wabutoka Bebe Cool this office now abaviire katikati kasita yamubawadde balisima omwaka ogujja naye omu Nigeria taddanga wano ne bamukwata ne bakolerako ebyokumuta tebasiima yalaba ate kati tali banyumiza Kitalya okitegedde ajja banyumiza Kitalya naye nga Bebe Cool ndowooza ne Bobby leero lwe basoose okukwatagana ku nsonga eno ndowooza n'okumuyimbula DPP yatunulidde nti ndowooza bano ke bakwataganye kamute era orders from above kati munnange tusooke tulabe endowooza King Michael nga bwe mbagambye leero musanyufu muzibu abakyala tuze wano okulaba ki ekibanyiga tugende tubibuulira abakulembeze ndi ne mwami Mayinja ne bajja okulaba nti naffe tukulaakulanya abavubuka b'ebuwengera ki omulamu wa lunaku olwaleero gubadde gwa kulaba abavubuka abawansi abalina zisakozi abalina ebibiina byabwe nga bolaba ababooda abatakisi nga bolaba ab'ebikajjo tubadde tuli ku mulamwa gwa kubamiitinga beekolemu ebibiina beekoleramu ebibiina ebyo bagulewo sakozi tubadde nga tubateeramu ssente oba nga tugenda abakulembeze tubasabe ssente abavubuka b'eno basobole okwekulakulanya mu Eastern Region. Kati mwenga abatuuka wali eri ku source muyina kye mukoledde ku bayimbi naddala kuba abayimbi kati bakaaba akayaasi muyina kye mubakoleddewo okubeera nga basobola okwebeezaawo? Abayimbi era ensawo y'abayimbi nga bw'olabye nti babaddewo omukulu omuvubuka akulira abayimbi ensawo yaabwe tugitaddemu era akasente akatonotono akatali ka gavumenti akaffe kubanga tuli bayimbi tulina obulumi bw'abayimbi tumanyi engeri music gyalumamu ate era tutumanyi babadde mu lockdown so tubateddemu akantu akatonotono ate era netubukola ki netubagamba tugenda kuba tukomawo oba ebizibu bya Ronald Mayinja bajjo bagenda kuba fayiro eyo bagituusa ku mmeeza y'omukulu nabo babe nga bakolwako. Waliwo ebintu ebikusobera omusango gumaze emyaka egi gwaliwo 2015 ne gweziringula teguggwa mpaka gusanze omuntu ali mu kalulu wakati musango ki ogwate guvunaanibwa Jose Chameleon ina mingi guliwo gonna ogumu toyogera emirala ogumu ogwa Zaina owe South Africa promoter nti Mutima ne Chameleon baali balina okugenda nti ensawo ya Mutima ne bagibba omwali passport zaabwe ne batagenda sikwe gwejukira Zaina we yasasula buli kimwe kibeetaaga saidi ekyo kyennyini kyojjukidde kati omusango guwulirwa weekend wakati mu Chameleon anoonya akalulu ya labbi Zaina yaflyinze from South Africa n'atuuka wano batandika okugulira ayi Mukama Katonda ke kaali badde akadde akatuufu okulira omusango naye yalina ebimuluma ezo erisiiti ezaaliwaawo sooka tuwulire Zaina kyagamba. Sezana Zai nanyini Sezana promotion in South Africa. Onaze mu koti misango gwange ne Chameleon nga mubanja twali bakujja mu May gwakuberayo nga 19 May naye because of COVID-19 ne tajja kati nabadde ndi awo ne bankubira ne bangamba nti omusango gwa 17th nategeka ebivulu 2015 Chameleon n'atajja nenziramu nentegeka 2016 era n'atajja nembagamba banzirize sente zenna basasula ne bagano zinsasula okuzinziriza nange nenzigulawo omusango 2018 January nengenda mu court nenda balodi mayor na submitting wa kesi yange more than 200 million. Kakati naye Mutima ina kyanyonyola kuba sente zino Mutima yazikwata ku lwa Chameleon. Etongera enkulu nti emotoka yange yamenyebwa ensawo mwali passport nebbibwa okitegeera mwalimu agatutambule tutya tubuuke nga binyonyi tugeze ekisho ya leero osobola okufuna emergency ya passport ku ssaawa 8 ng'omuntu
geze nkeka kueleza sene kusaa munana ojifune sawa eyo gende kapasike sawa eyo amugamba tumuishi omwaka ogwede nagayita yagala yes yagamba tayagala omuyimbi waba tanafa sente yaziwayo kumuyimbira kati omuyimbi waba tanafa kati mwagala tukole singa atafudde n'omuyimbi akyali mulamu anti ayinza okuba akyali mulamu nga sikyayagala kuyimba kwe nga njagala kashi wange kale omusawo gwali 5 years ago covid nga nenjogera naye ekyuke ne South Africa bebivulu babita njogera etali nnungi naye ffe tulina ekirango wano nga tugamba munange obuvunaanyizibwa bwokuuma emirembe jjukira biseera byakulonda obulamu kikulu nnyo era nga tuweetaaga famire ekwetaaga obuvunaanyizibwa bwo okakasa nti no osigala nga oli okay bino byonna bikutusibwako bannaffe aba Buukere TV ne Netherlands Institute of Multi-Party Democracy tubagaliza olunaku olusinga Dora Namalawembwa. Good morning. Olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa. Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Muzikiti.